Omwaka oguwedde abakyala ba KCB Nkumba bawangula buli mpaka ze beetabamu okuggyako empaka z'ekikopo kya Africa. Omugatte bano basitukira mu bikopo 9 nga mulimu n'ebyempaka z'amawanga 3 okuli Rwanda Genocide, KVC International wamu ne Apollo Paul International. Ku bino kwe bagatta ekikopo kya liigi y'eggwanga wamu ne kya National Championships. Wabula wadde nga batuuka ku buwanguzi buno bwonna, eky'obutawangula mpaka z'ekikopo kya Africa kyabaleka tebamatidde. Nga banjulayo ebikopo bino eri akulira KCB Bank Edgar Byama, omutendesi Godwin Ssenyondo ategeezezza nga bwe bakoze ekisoboka okulaba nga bateekateeka ttiimu bwangu basobole okukola obulungi mu mpaka za Africa ez'omwaka ogujja. Nalina okutandika kye bayita conditioning ne preparation. For the preparation girina okukola nga tekka wansi wa mwezi mulamba okulaba otakikola ekyo oyinza okulema okufuna obudde bw'okikola mu season ng'etandise. So tukozesa omwezi ogwa January okukola ebyo byonna bitwagala ne badduka obusozi bagenda ne bawugga ne bakola kini oluusi basambisa n'omupiira. Yakulira KCB Bank Edgar Byama atendereza obuwanguzi bwa Nkumba n'abasuubiza okubongeramu ensimbi omwaka ogujja. Ffe ng'abasponsa tuba twagala kulaba nti abantu bwe tuwagira nabo bakola ki bawangula. Kale njala kutuusa obusiimu bwange bwonna n'okuddamu okukakasa abazanyi nti n'omwaka ogujja tujja kubeera namwe nga muzanya tuddemu n'okusaba nti mubeere nga muwangula. Empaka za Africa eza Club Championship ez'omwaka ogujja zisuubirwa okuzanyirwa mu Tunisia mu mwezi gw'okusatu. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.